Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda balungi, babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga nsaba Mukama atukulembere n'olunaku olwaleero nga tugabana ekigambo kya Katonda ebeere emmere eri omwoyo gwo era emmere eri omwoyo gwange okuzzaamu amaanyi omuntu waffe oyo ow'omunda, ekigambo ekitujjukiza okutambulira ku kkubo ery'obutuukirivu. Kubanga watali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Era ekigambo kino kitujjukize okwenenya, kubanga we twenenya Mukama atunaaza n'omusaayi gwe, n'atunaazaako ebikyamu byonna bye twakola, atunaazaako enzikiza yonna ebeera mu mwoyo gwaffe, olwo n'atuwa akakisa okutambulira mu bulamu obw'obutuukirivu. Mukama atunuulira obutuukirivu obwa buli kinnoomu, buli muntu. Y'ensonga lwaki tulina okubeera nga buli kiseera tufuna emmere y'omwoyo okutuzzaamu amaanyi omuntu waffe ow'omunda. Ekyo nga kye kikula kya Kristo ekiri munda mu ffe. Era tulina okumanya nti Mukama ye atunuulira mitima, so ng'omulabe w'ensi eno ye akozesa bwongo, Sitaani akozesa bwongo, ye Sitaani alumba bwongo, mwateeka ebirowoozo ebikyamu, olwo ffe kennyini we tutugoberera ebirowoozo ebyo ne tubiteekamu amaanyi gaffe ne tutunuulira byo, olwo ne twonoona ekibi ne kiwandiikibwa ku mwoyo gwaffe. Ebyo Sitaani abiteeka mu bwongo, ffe kennyini ne tubiteekako ebirowoozo, olwo ne bigenda mu mutima ne twonoona. Naye ekirowoozo ekiba kizze osobola okukigoba nga wakakitegeera mbu ekirowoozo kizze ekikyamu ekiva ewa Sitaani, ekirowoozo ekyagala okutwala mu kwonoona. Osobola okukigoba mu linnya lya Yesu Kristo, era ekirowoozo kino kigenda. Sitaani bw'ajja n'alaba nga tomutaddeeko birowoozo, avaawo mangu n'agenda, era ebirowoozo tomanya gye bibulidde. Gwe okigoba mu linnya lya Yesu Kristo mu mutima gwo, kuba omutima gwo gwogera ne Katonda, mu mutima gwo ogoba ekirowoozo ekyo mu linnya lya Yesu Kristo, era kigenda kuyamba nnyo okuwona ebintu bingi bye tuba twagala okuvaamu. Omulabe Sitaani ye akozesa bwongo, kubanga amanyi singa awamba obwongo bwaffe, mu bwongo bwaffe ne tuteekamu ebirowoozo ebikyamu, ebirowoozo okukola ebintu ebikyamu, olwo Sitaani aba amanyi agenda kuwamba n'emitima gyaffe. Mukama atunuulira mitima, Mukama atuula mu mutima, era Mukama ayogera na mutima ogwa buli muntu. Ne bw'oba olina ekibuuzo kye weebuuza okuddamu, Mukama akuteeka mu mutima gwo. Y'ensonga lwaki naffe tulina okwemanyiiza okusaba Katonda mu mitima gyaffe, kubanga atuula mu mitima gyaffe. Kyova olaba eddiini z'ensi eno omulabe Sitaani z'ateekawo, zo eddiini ezo zitusomesa ebintu byakuteeka mu bwongo, si mu mutima. Eddiini zatulaga kintu kungulu naye nga mu mutima kintu kirala. Eddiini zo zitulagira kwambala ebyambalo ebiraga kungulu eddiini, naye nga mu mitima tuli bantu balala nnyo, tuli kintu kirala nnyo. N'ate ye Mukama atunuulira mitima. Mukama atunuulira mitima egya buli muntu. Mukama tatunuulira nti oba kyaki ki singa abantu abangi. Mukama tatunuulira nti oba tuweereza kumala bbanga ki. Mukama atunuulira omutima gw'omuntu. Ne bwe mba nga nze mbuulira ekigambo kya Katonda, Mukama nga tannaba kutunuulira ekigambo kino kye mbuulira, asooka n'atunuulira omutima gwange, n'alaba omutima gwange gusaanidde, ntambulira mu butuukirivu, neenenya. Ekyo Mukama kyatunuulira eri buli muntu yenna, Y'ensonga lwaki tusobola okulimba balirwana baffe, ne tulimba buli muntu yenna ku nsi, ne tulimba abooluganda, naye Mukama ye amanye ekiri ku mutima. Ekyo kye tukola nga twekwese, abantu b'ensi bayinza obutatulaba, naye Mukama ye abeerawo
awo tukolera endagaano n'omulabe sitaani abo balina endagaano naye Mukama abeera waawo ng'okola endagaano ng'omwegaana, kubanga ye omulabe sitaani ayagala nnyo okukola endagaano, kubanga amanyi olunaku olusembayo ajja kusongamu engalo maaso ga Katonda agambe omuntu ono nakola naye endagaano. Sitaani ye asongamu engalo ku lunaku olusembayo n'agamba Katonda omuntu ono yasaddaaka, yakola ekintu bwe kiti, yaweerezanga obwakabaka bw'ekizikiza. Era ne Sitaani okwagala okuyingira mu bantu ba Katonda y'ensonga lwaki naye atandikawo amaddiini agage ekkanisa ezize. Y'ensonga lwaki tulaba mu kitabo kya Revelation chapter 17 verse 1 okutuuka ku verse 5 boogera ku mukyalo oyo omwenzi, naye nga baali bategeeza eddiini, baali bategeeza ekkanisa, kubanga ekkanisa ffe tulina kuweereza Kristo. Era nga ku lunaku olusembayo Mukama waffe ategese embaga ey'obugole, embaga ey'okwaniriza ekkanisa. Kati mu Revelation 17 okutandikira ku chapter 1 Mukama yali atulaga ekkanisa ey'obwenzi nga kyategeeza ekkanisa evudde mu kusinza Katonda yatonda eggulu n'ensi n'egenda esinza bakatonda abalala. Tujjukire omulabe sitaani yafuga ensi eno, era bingi ebiri mu nsi eno ye yabiteekateeka. Yateekateeka ebintu bingi n'okusinga kye tuyinza okulowooza. Kagabire mannya ga nsi n'owulira nti eno ensi bagiyita bwe bati, eno kontinenti bagiyita bwe bati, eno ennyanja bagiyita erinnya bwe bati. Ebyo byonna sitaani yateekateeka ebintu bino ebiri ku nsi eno, yabiteekateeka. Kubanga we yayonoona n'ava mu ggulu n'ajja ku nsi n'asalawo ateeketeeka ensi okusinziira ku ntegeka ze. Era nga ku ntegeka za mulabe sitaani yalina ekigendeerwa eky'okukyusa abantu bonna abaali ku nsi bave mu kusinza Katonda basinze sitaani. Naye olw'okubanga yakimanya nti tasobola kukikola mu lujjudde abantu kumutegeera, kwe kujja mu magezi naye najjira mu kkanisa naye n'akola ekkanisa eyiye n'atandikawo eddiini. Olwo abantu ng'ayagala okutujja kubeera n'enkolagana eya buli omu kinnoomu ne Katonda, wabula tutunuulire eddiini n'ekkanisa. Tubeere nga Katonda tetumumanyi, wabula nga tumanyi ddiini, tumanyi kkanisa, abakulu b'ekkanisa n'ebyekkanisa. Eyo yali ntegeka ya sitaani. Era olwaleero tugenda kwogerako ku ddiini ezimu sitaani ze yatandika, ate ng'ezo ddiini ate zaagala okukozesa ate azaale n'eddiini endala. Ng'ebyo byonna sitaani agezaako okulaba ngeri gy'ayingira naye akole ekkanisa ezize, ng'ayagala bamusinze mu butamanya. Kubanga tujjukire obutamanya tebutuggisaako musango mu maaso ga Katonda. Obutamanya tebutuggisaako musango, kubanga buli omu mutima gwe Mukama ateddemu ekyokuddamu. Buli muntu amanye ekikyamu, amanye ekibi. Buli muntu amanye nti waliyo eggulu, waliyo n'okugenda mu muliro mu geyeena. Buli muntu akimanyi amakubo gali abiri. Era buli muntu akimanyi nti amakubo agabiri, ekkubo erimufunda ennyo lyerigenda mu ggulu n'abalizuula batono, ate ng'ekkubo eddala ddene lyerigenda mu muliro, lyerigenda mu geyeena. Ate ng'ekkubo lyerigenda mu ggulu ye Mukama waffe Yesu Kristo, kye kigambo. Enjiri yonna gye batubuulira eri ku mulamwa gumu, Yesu Kristo, kuba kye kigambo, ly'ekkubo ate ge mazima. Era nga tewali agenda kutuuka eri Katonda kitaffe okuggyako ng'ayise mu Yesu Kristo. Ekyo kiri mu John chapter 14 verse 6. Omulabe sitaani afuga ensi eno mu ngeri ey'enjawulo, ne bwe tulaba mu kitabo kya Daniel chapter 10 verse 13 ne verse 20. No watulaga bulungi omulabe sitaani yafuga ensi eno, kubanga malayika we yaleetera obubaka Daniel ng'asabye ennaku 21 Katonda tamuddamu, malayika Gabriel n'ajja n'amugamba okuva watandika okusaba Mukama yakuddamu, naye nali ndeeta obubaka bwo Mukama bwe yampa n'ensanga okulemesebwa oyo afuga ensi eno. Era malayika n'amugamba yamala kuyita malayika omulwanyi Michael,
ye yajja n'alwanyisa omulabe oyo. Bino Gabriel yali abibuulira Daniel ng'aleese obubaka bwe. Ekyo kyongera otulaga omulabe Sitaani yafuga ensi eno, era ne bulayiro ngenda kwogerako engeri gy'afuga okuyita mu ddiini. Twongere okukitegeera kubanga tulina okumanya buli kimu. Nga tunasinza Mukama waffe Yesu Kristo tuba tulina omumutegeera nga tumumanyi, tutegeere n'obukodyo omulabe Sitaani bw'akozesa mu nsi eno, ddala mu kukozesa eddiini n'okuteekawo amakanisa agage n'eddiini endala era naye yaziteekawo omulabe Sitaani. Tujjukire we tulaba mu Yokaana chapter 10 verse 7 okutuuka ku verse 27. Yokaana chapter 10 verse 27 okutuuka ku 28. Mukama waffe Yesu Kristo agamba nti endiga ze ziwulira eddoboozi lye era azimanyi era zimugoberera, era eri abo abawa obulamu obutaggwaawo. Ate tujjukire nti ne Katonda okumumanya n'okumanya bingi ku ebyo ebyama byatulaga kiba kisa kye, wabula si lwa bikolwa byaffe, wabula kisa kye, kubanga ffe tuli boonoonyi, ffe twayonoona, ffe tulimu ensigo ya Adamu, ekikula kya Adamu ekyonoonyi. Ekyo Mukama kyagala otujjamu tubeere ne Kristo munda mu ffe. Tula mu Ephesians chapter 2 verse 8 okutuuka ku 9 watulaga nti ffe tuli boono, kwegamba watulaga nti iffe Mukama tulokoka lwa kisa, si lwa bikolwa byaffe, lwa kisa. Yensonga lwaki oba ozze eri Mukama totya nti oba oli mwonoonyi, ekikulu weenenye Mukama ajja kusonyiwa buli kimu. Ye tabeerawo kubala bibi byaffe, wabula kasita tujja gy'ali atusonyiwa byonna n'atuwa akakisa okutambula naye. Era buli akyali ku nsi nga mulamu Mukama amuwadde akakisa, Mukama amuwadde akakisa tuleme kwekwasa. Olunaku olusembayo tuleme gamba mbu tetwategeera. Mukama ayagala butuukirivu kubanga ye mutuukirivu, n'omwoyo gw'atuwa naye mwoyo mutukuvu. Mukama tatunuulidde ssente zaffe, tatunuulidde tutumukire tulina, ayagala obutuukirivu bwa buli kinoomu, ayagala twenenye omuntu omu nga kinoomu weenenye. Kubanga olunaku olusembayo togenda kuyimirira ne baganda bo oba ne boosaba nabo oba ne bazadde bo oba ne musumbawo, ogenda kuyimirira wekka mu maaso ge atunuulire obutuukirivu bw'omutima gwo gwe nga kinoomu. Yensonga lwaki oba olina okwenenya ng'okijja mu mutima gwo. Beera ng'oyogera ne Katonda mu mutima gwo, weenenya n'omumwa gwo ate ne mu mutima gwo n'omusaba ne weenenya nga gwe naye ye yawulira by'osaba, nga tosaba kulaga abantu bakwetoolodde. Olwo ogenda kuba n'enkolagana ne Mukama Katonda, olwo ogenda kuba n'enkolagana naye. Tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ava ku nsi eno n'ayambuka waggulu mu bire, bangi baawulira amawulire ago, era abagoberezi bangi batandika okujja okusinza, bagoberezi bangi batandika okujja okweyunga ku kkanisa okusinza Mukama waffe Yesu Kristo. Era n'omulabe Sitaani ekintu kino kyamwesa bubi kubanga ekkanisa yatandika okukula ku sipiidi eya waggulu. Era omulabe Sitaani naye n'atandika okukola entegeka okukola ekkanisa eyiye, ng'alaba abantu beenyigidde nnyo okudduka okuyingira mu kkanisa, n'abatannaba kutegeera kigenda mu maaso bambi nga bagenda batuukayo bamanye amazima. Omulabe Sitaani kwe kufuna endowooza naye akole ekkanisa eyiye ng'akimanyi abantu engeri gye badduka kuyingira mu kkanisa newe bajja kujja bayingire. Era bw'atyo omulabe Sitaani bwe yafuna ekirowoozo ky'okukola ekkanisa kwe kusalawo n'asooka alaba engeri gy'ajjawo Siza, kubanga mu kiseera ekyo e Roma Siza yali amanyiddwa mu nsi yonna. Siza eyali afuga Roma yali amanyiddwa mu nsi zonna, ng'era alina abakiise mu nsi nnyingi nga Siza amanyiddwa nnyo. Kati omulabe Sitaani n'ayagala okukozesa obuyinza ng'obwa Siza mu nsi zonna. Era omulabe Sitaani n'akola entegeka aggyewo Siza, asaanyewo Siza,
n'ekitiibwa kya Siza kiveewo nga sitaani kyayagala bw'ajjawo Siza ajja kutandikira kukolera ku ntebe Siza gy'abaddeko n'abagoberezi ba Siza babaddemu mu nsi endala sitaani bayagala okutandika okukozesa. Era sitaani n'atandika okukyusakyusa enkola eya Siza kuba Siza yali kugamba gwe baali batwala nga omukulembeze ng'ate n'abalala bamutwala nga Katonda nga bamutwala nga kabaka nga buli kimu batunuulidde Siza ng'amanyiddwa mu nsi yonna ng'era Roma ensi nnyingi zitunuulidde Roma ng'erina amatwale mangi. Era kati omulabe sitaani kye yakola n'alyoka aziba amaaso gaabo abatakkiriza ng'amaze okuggyawo enkola ya Siza nga bwe kyogera mu 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Olw'okuba ng'enkola ya Siza bwe yali, Siza yalina abakiise mu nsi endala nnyingi. Siza yalina abakiise mu nsi endala nnyingi, yalina baseneta mu nsi endala nnyingi. Era sitaani kwe kusalawo mu kifo kya omukulembeze oyo Siza mu Roma. We yamala okusaanyawo enkola ya Siza n'alyoka ateekawo oyo gwe tuyita paapa mu kifo kyennyini awaali Siza, era ebya Siza ne bivaawo wabula ne wasigalawo enkola eyeefaananyiriza eya Siza naye n'ateekawo paapa. Awaali badde baseneta abaagendanga ewa Siza okumuwa amawulire era baatuma ne bamukiikirira. Omulabe sitaani kwe kuteekawo abo be yayita bakadino. Omulabe sitaani n'atandikawo eddiini eyo. Era omulabe sitaani okwagala okukakasa abantu nti eddiini ye naye yali erina akakwate ku Mukama waffe Yesu Kristo kwe kukozesa erinnya eryo erya Mariya. Kwe kukozesa erinnya erya Mariya n'abagamba eno eddiini eri wansi w'oyo Mariya, era sitaani n'amuyita n'abakyala w'omu ggulu. Sitaani n'awa ebitiibwa bingi nnyo Mariya kuba yali akimanyi nti Mariya muntu buntu, talina mwoyo guli nga Mukama waffe Yesu Kristo, si ye mununuzi. Era sitaani yamanya nti bangi Mariya baamuwulirako n'amuwa ebitiibwa byonna, n'amuyita maama wa Katonda, n'amuyita n'abakyala w'omu ggulu. Era bangi ne batandika okugoberera enkola eno eya sitaani. Era sitaani n'ateekawo abo be yateekawo bakulembere n'abakakasa n'abagamba nti basomese abantu nti ekigenda bayamba ogende wa Katonda bikolwa byabwe. So nga Bayibuli etulaga bulungi nti Katonda atulokola lwa kisa. Ephesians chapter 2 verse 8 okutuuka ku 9. Katonda atulokola lwa kisa si lwa bikolwa byaffe. Wabula eddiini eyo sitaani gye yatandikawo bonna balaga nti bikolwa era bangi ne batandika okukola ebikolwa mu maaso g'abalala babalabe nga bakola ebikolwa ebiraga nti bantu ba Katonda bawombeefu, naye nga mu mitima waliyo ekintu kirala. Naye sitaani n'alamba eddiini ye, ebyambalo byabwe byonna n'ateekako obubonero bwe, era ng'abamumanyi bategeera nti wano omulabe sitaani yafuga kuba obubonero bwe bwabona wonna. Tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo alina obugero bungi bwe yatulaga mu Bayibuli ng'atulaga atuwa ekifaananyi ky'ekkanisa. Waliwo akagero akasooka abawala 10 embeerera. Abawala abo abaatuuka abataano tebalina mafuta mu ttaala zaabwe kyokka ng'omugole azze. So nga bonna abawala 10 baamanyaako nti omugole ajja era bonna beeteekateeka, naye agenda okujja ng'abawala 10 tebalina mafuta mu ttaala zaabwe. Bagenda okudduka bagula amafuta ate basanga oluggi balusibye. Awo Mukama yali atulaga ekkanisa nti bangi bamulindiridde naye bw'anajja bangi bagenda kuba tebalina mafuta mu ttaala zaabwe. Amafuta Mukama ategeeza anointing. Ng'era okuba ettaala temwali mafuta zaali tezaaka, ng'okwaka ekitangaala ge maanyi n'okwagala kwa Katonda. Okwagala kwa Katonda kuba Katonda kwagala. Era ne Mukama waffe okukyusa amazzi n'agafuula wayini ku mbaga yali ali mutulaga nti ne mu biseera bino ebisembayo tugenda kuwulira ekika ky'enjiri gye twali tutawulirangako, ate tunyumire tugambe lwaki tetwasooka ne tuwulira eno enjiri, ekifo ky'okusooka ate ne batubuulira eyo enjiri.
nga abali ku mbaga bwe bagamba nti balese wayini asinga obulungi gwe basembezaayo, naffe ekiseera kigenda kutuuka ennaku zino esembayo tugambe nti enjiri eno gye batubuulira lwaki tebagitubuulira luli? Naye nga Mukama yayagala tusooke tumanye, tusooke tulabe obulimba bwa Sitaani, olwo Mukama alyoke aleete amazima nga tumaze okwetegereza buli kimu, olwo ffe kennyini tusobole okwawula mu mitima gyaffe buli omu kinnoomu. Omulabe Sitaani bwe yakola ekkanisa ye, bwe yakola eddiini ye, n'akola enkyukakyuka nnyingi, n'amenyamu omusaalaba. Era eddiini eyo oweetegereza omusaalaba gwabwe, omukulembeze eddiini gwakwata, omusaalaba ogwo baaguwetamu. Kwegamba tekyabeerawo mu butanwa okwetamu omusaalaba ogwo. Omulabe Sitaani yali akigenderedde agumenye, naye obubonero bw'omulabe ono Sitaani yabuteeka buli wamu. Era tulaba mu Revelation chapter 19 ne verse 2 Mukama ayogera ku ddiini eno naye ng'akozesa akabonero k'omukyala ddiini eno. Era ne Revelation chapter 18 verse 23 Mukama ayogera ku ddiini eno ng'ayogera ku ddiini eno ekozesa magic, obufuusa. Bano abafuusa be tulaba abakola magic abo baana bato, naye eno eddiini n'abakulembeze baayo be bali ku madaala aga waggulu aga magic. Era omuntu yenna ng'owulira ka audio kano ng'olina emikwano, olina abantu oba abantu abali ku lusegere, abo abali mu ddiini eyo gye twogerako, eddiini eva e Roma, singa ojja kulaba nti balina obutabo bungi nnyo bwe basoma, era bonna ojja kulabako ekigambo ekyo magic. Nga magic kitegeeza obufuusa, era nga magic ava wa Sitaani. Nga Mukama Katonda w'atonda, ne Sitaani naye okwagala okutonda ye yateekawo ekigambo ekyo magic. Kwegamba kwe kulinga okutonda kwa Sitaani, naye yeefaananyirize Katonda. Bw'atyo omulabe Sitaani n'atuuma Mariya maama wa Katonda, n'amuwa amannya mangi, n'amuyita Nnabakyala w'omu ggulu. Era Jeremiya, bwe tulaba mu kitabo kya Jeremiya chapter 7 verse 4 kutuuka ku 8, Jeremiya yali ayogera ku ddiini ez'obulimba, n'ayogera nnyo ku Nnabakyala ono ow'omu ggulu. Jeremiya chapter 7 verse 9 okutuuka ku 11 n'ayogera ku Nnabakyala ono ow'omu ggulu gwe baayokeranga obubaani ne bagenda ne basinza bakatonda abalala. Yali ategeeza oyo gwe bayita Mariya maama wa Katonda, era gwe bayita Nnabakyala w'omu ggulu. Jeremiya chapter 7 verse 16 ku 19 era yali ayogera ku oyo ekyo ekibumbe kye mulaba ekikutte omwana, oyo si Katonda, eyo dimoni. Kubanga dimoni tezina mubiri, bazikolera ebibumbe n'etuula mu kibumbe ekyo ne bakiwa erinnya, ne bakiwa n'ennaku z'omwezi we kyazaalibwa, era ne bakivuunamira. Tujjukire Katonda mwoyo, era bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Yokaana chapter 4 verse 24 kutuuka ku 23. Era Mukama tutambula lwa kwagala mu Mukama, si lwekyo kye tulaba wabula lwa kwagala, lwa kukkiriza. We walk by faith not by sight. Tutambula lwa kukkiriza, si lwekyo kye tulaba. Era ffe tetulina kuvuunamira bibumbe. Tulaba mu Yokaana chapter 14 verse 17 watulaga nti ensi tesobola mmukkiriza kubanga tebamulaba era tebamumanyi, naye ggwe omumanyi kuba ali naawe ate ali munda mu ggwe. Mukama ayogera n'omutima gwo. Obubaka buno tubuweereza, igwe awuliriza weesalirawo mu mutima gwo, oleme gamba nti tewamanya mazima. Gwe weesalirewo, omulala waakusalirawo, n'otya okuswazibwa, n'otya okwatula erinnya lya Mukama maaso mu lujjudde, naye tajja kwatula linnya lyo ku lunaku olusembayo. Buli omulamu bw'oku nsi tubulimu kaseera buseera, naye waliyo obulamu obutaggwaawo, waliyo omuliro ogutaggwaawo, waliyo eggulu Mukama lyategekedde. Oyagala genda wa? Oyagala kutuukiriza bukwakkulizo bwa ddiini na kanisa, oba oyagala obe n'enkolagana ne Yesu Kristo, obeere ggwe naye mubeere omuntu omu. Sitaani yabakolera kye basobola okulabako, kubanga abantu b'ensi bo baali bagala kukkiriza ekyo kye balabako n'amaaso gaabwe. Era olw'ekyo Sitaani yabateerawo ebibumbe, ne basinza omukyala oyo gwe bayita Mariya maama wa Katonda, ne bamusinza. So nga ekibumbe tekisobola kwogera nabo wadde okubayamba. Ekibumbe kye babumba obubumbi mu miti. Era abakulembeze b'eddiini bangi
kwegamba bakulembeza nnyo eddiini etandikira e Vatican kubanga okusinziira ne ku nkola eya Caesar omulabe Sitaani gye yajjawo Caesar yali agobererwa nnyo abakulembeze b'amawanga mangi baali bamutunuulira era n'olwaleero ekibuga ekyo Vatican bakitya nnyo y'ensonga lwaki kibuga Vatican kiri mu nsi Italy naye bo balina bendera yaabwe kibuga kiri mu nsi ndala naye kibuga kyo kirina bendera yaabwe era kirina omukulembeze owaakyo oyo omukulembeze w'eddiini era ekyo kirimu eyo nsi yokka ekibuga okubanga kirina bendera yaabwe kyefuga kyokka ate nga kiri mu nsi eyawamu era ekibuga ekyo n'olwaleero bakitya nnyo olw'obugagga bwe balina olw'amaanyi ge kirina mu by'obufuzi mu by'empuliziganya mu by'okunoonyereza era n'omusajja oyo ow'ekibi Antichrist era naye ajja kutikkirwa mu kibuga ekyo Vatican mu eyo church ya St. Peters era omulabe Sitaani we yamala okutandikawo eddiini eyo n'atandika okuweereza abo abajja omukiikirira mu nsi endala abo beyayita bapaapa naye ekiseera kyatuuka omulabe Sitaani ng'ayagala okuwamba ekibuga Jerusalemu kubanga kyali kimanyiddwa nnyo nti Mukama waffe Yesu Kristo gye yali omulabe Sitaani n'agezaako okulwana okuwamba ekibuga ekyo Yerusalemu ne kigaana nga gy'ayagala okuteeka ekitebe kye ekikulu kubanga akimanya abo abantu bajja kukkiriza mangu n'olwaleero bakyalwanira ekibuga Jerusalemu olutalo teruggwangawo mu mwoyo olutalo olugenda mu maaso okulwanisa ekibuga ekyo y'ensonga lwaki olutalo teruggwayo mu nsi eya Isirayiri era olutalo olwo Sitaani lwamulema ku kiseera ekyo okuwamba ekibuga ekyo Sitaani kwe kusalawo atandika okusaasaanya eddiini ye ne mu bitundu ebirala kati waliwo omukyalo omu gwe bali bayita Kadija omukyalo ono yali mukyala nga yafiirwako bbaawe naye nga yasigaza ebyobugagga bingi okuva ewa bbaawe omukyalo ono yayagala nnyo eddiini eno omulabe Sitaani gye yatandika e Roma omukyalo ono yali avudde mu nsi ez'enjawulo yali avudde mu nsi ezo ez'eddungu naye bwe yawulira eddiini eyo olw'obugagga bwe n'agendayo e Roma ate omukyalo ono yali alina enkolagana y'amaanyi n'obwakabaka bwa Caesar nga bukyaliwo omukyalo ono bwe yakkiriza eddiini eyo ne bagimusomesa n'ayagala nnyo eddiini eyo n'awaayo ebibi byonna e Roma era ye n'atandika okubeera awo mu kigo ebigo bye baateekawo kati omulabe Sitaani we yatuuka okubanga alina omukiise gw'ayagala okugenda mu bitundu ebirala omukyalo ono n'abagamba ebitundu byavaamu bangi tebannaba kumanya ku ddiini eyo era omulabe Sitaani n'alonda omukyalo oyo n'amuwa obuvunaanyizibwa n'amuddiza ebyobugagga byonna kuba omukyalo ono yali yawaayo ebyobugagga bye byonna eri ekkanisa eyo eddiini eyo ey'e Roma ne babimuddiza byonna naye ne bamuwa obuvunaanyizibwa ne bamugamba agende mu kitundu kye afuneyo omuntu ajja obbakiikirira kuba baali baagala musajja nga bwe baagala abakiikirire akiikirire Roma mu bitundu eby'enjawulo omukyalo ono Kadija n'agenda mu kitundu kye yali avaamu omukyalo ono yali n'oluganda lw'omulalo era omukyala gwe bayita Waraka bonna baali bakkiriza eddiini eno yatandikira e Roma naye Roma ne baddiza ebyobugagga ne bagamba bagende mu kitundu kyabwe banoonye omuntu ayinza okukiikirira Roma mu kitundu kyabwe omukyalo ono n'agenda mu kitundu kye era bwe yagenda mu kitundu kye bw'atyo mu kunoonya n'asanga omusajja omuto omwami ono omuto ne bamunnyonnyola ensonga zino era omwami ono omuto naye n'ayagala eddiini eyo yali evudde e Roma n'atunuulira n'ettutumu lye yali agenda okufuna n'alaba n'amannya ag'enjawulo Sitaani ge yali atadde ku bantu bano ng'abantu bano balina ekirabo eky'okuvvuunula ebirooto nga Sitaani yakibawa kubanga ye Sitaani akolera nnyo mu birooto obubaka bwabuleetera nnyo mu birooto y'ensonga lwaki n'olunaku olwaleero oli kabeere Illuminati kabeere Freemasonry kabeere Brotherhood bagito bajjakajaka ebyo byonna ebya Sitaani ayogera nabo mu birooto abantu abo bonna ebya Brotherhood ne Secret Society Sitaani ayogera nabo mu birooto kati n'omwami ono gwe baali balonze omukyalo Kadija gwe baali balonze akiikirira eddiini ey'e Roma naye Sitaani yayogeranga nnyo naye mu birooto era omwami ono
ensi gye yali alimu baali basinza bakatonda bangi, balina bakatonda ebibumbe abasuuka mu 360 baali bangi. Era omwami ono kyeyasooka okubugamba abantu abo n'abagamba basigaze ekibumbe kimu. Lwaki basinza bakatonda bangi? Basigaze ekibumbe kimu. Olw'amaanyi Sitaani ge yali amuwadde, omwami ono yasobola okusendasenda abantu abo ne basigaza ekibumbe kimu. Era ekibumbe ekyo kyekyo ky'owulira kye basinza, n'abaga katonda y'omu. Era omukyalo ono Kadija nga Sitaani yamukulembedde n'agamba omwami ono nti katonda nabo basinza omu, abaali ab'e Roma n'eno nabo balina katonda omu, era ekibumbe kyabwe ne kisigalawo. Naye Sitaani n'abawa akabonero, naawe omwami oyo akabonero aka Sitaani, akabonero ak'omwezi n'emmunyeenye, nga ke kagenda okuba akabonero k'eddiini eyo, ng'ako kabonero ka Sitaani ke kali ku bubonero bwe, kuba buli ddiini Sitaani gye yateekawo obubonero bwe tebukyukanga, bubeerawo. Olwaleero n'owonyiga ku kompyuta yo n'ogakankebera obubonero bwa Sitaani we bufaanana, obubonero bwonna ogenda bulaba, ogenda kulaba omusaalaba ogwo ng'ogwakabonero akagatta oba ng'akabonero ka Red Cross, n'akabonero ako ak'omwezi n'emmunyeenye ogenda kalaba, kabonero ka Sitaani. Era Sitaani n'alonda emu ku dimoni ennene zikulembere omwami oyo mu kitundu ekyo. Era omwami ono omuto, omukyalo ono Hadija ne Waraka ne batandika okubeera abo abamuwa amagezi oba abamukulembera, omubuulira engeri gy'agenda okukiikirira eddiini eno yali evudde e Roma mu kitundu kye. Era omwami ono Sitaani yatandika okumuleetera ebirooto, era Sitaani n'amuwa amagezi agende asule mu mpuku asobole okufuna obubaka. Era omwami ono ng'ali mu mpuku, Sitaani yamuwa ebirooto bingi naye teyasobola kumanya makulu ga birooto ebyo. Abakyala bano babiri Kadija ne Waraka baatandika ng'omuvvuunulira ebirooto, era ekyo ekyava mu ebyo ebirooto ebingi Sitaani bye yamuwanga n'amakulu gaabyo abakyala bano ge bavvuunula, mwe mwava ekitabo ekyo kye basinza abo bava mu nsi ezo ez'Obuwarabu, mwe mwava ekitabo ekyo. Omwami ono Sitaani yamuwa amagezi agatali ga bulijjo, era omwami ono Sitaani n'amukozesa okutandikawo ate eddiini empya, ng'eddiini eno ezaaliddwa eddiini ey'e Roma. Era omwami ono abakyala bano ne batandika omubuulira ebintu bingi. Omwami ono ne batandika omubuulira ensibuko ye, era omwami ono ne bamubuulira nti naye ava mu Aburahamu. Omwami ono ne bamubuulira nti naye ava mu Aburahamu, y'ensonga lwaki bajja mukkiriza. Omukyalo ono Kadija bw'atyo n'afumbirwa omukyalo ono Kadija n'afumbira omwami oyo omuto Sitaani gwe yali alonze okukulembera eddiini eyo. Era omukyalo ono Kadija n'omukyalo we Waraka ne babuulira omwami ono omuto, ne bamubuulira nti Abayudaaya balabe bo, kubanga Sitaani yali akimanyi nti Mukama waffe Yesu Kristo bamwetanga kabaka w'Abayudaaya. Omwami ne bamubuulira nti Abayudaaya balabe bo era b'olina okubalwanyisa. Era omwami ne bamubuulira nti olina okulwana olabe nga tuwamba ekibuga Yeruzaalemu, kuba eyo gye tulina okuteeka ekitebe kyaffe. Era omwami ne bamubuulira nti eddiini eyo eva e Roma gye mikwano gye, era ye nabo basinza katonda omu, wabula lulimi lwe lwawukana. Era omwami ono yasomesebwa okutta abo bonna abaali bamuwakanya, era buli yamuwakanyanga yattibwanga. Era bangi ne bakkiriza eddiini y'omwami oyo olw'okutya, era okutya kwe kwali kufugira ddala eddiini y'omwami oyo n'okutuuka ku kiseera kya leero, ng'omuntu yenna oga ntamukkiriza aba alina kuttibwa. Era ne bamusomesa omulabe we ye alina kuba ngattibwa buttibwa. Abakyala bano babiri Kadija ne Waraka bayamba nnyo omwami ono okubeera nti atandika okutongoza eddiini eyo mu kitundu kye yali abeeramu n'ogimanyisa abantu abalala bangi. Era bw'atyo omwami ono ng'amaze okusendasenda abantu b'ekitundu kye bave ku bibumbe ebirala byonna, ebibumbe byali biwera 365, wabula basigaze ekibumbe kimu. Ekibumbe ekyo era eryo erinnya lyakyo nga bangi balowooza nti katonda y'omu wabula lulimi lwe lwawukana, ng'era omulabe Sitaani ye yamuwa obubaka obwo n'akola ekitabo ekyo.
era ng'agezaako kubuzaabuza nsi nti ffenna tusinza Katonda y'omu wabula lulimi lwe lwawukana. Bali bamuyita linnya ddala, ffe tumuyita Yesu. Bali bamuyita linnya ddala, ffe tumuyita Katonda, wabula ng'obwo obulimba bwe nnyini Mukama waffe Yesu Kristo. Tewali linnya ddala mb'oba lulimi lulala, nedda, erinnya lye Yesu Kristo, erinnya lye Yesu. Abo ab'eddiini endala abagamba nti ffenna tusinza Katonda omu, obwo bulimba. Yesu Kristo gwe njogerako awulira bino, manya nti Yesu Kristo gwe njogerako mumanyi, omwoyo we mumanyi. Nze nina enkolagana naye, oli wa ddembe okukkiriza, oli wa ddembe okuwakana, naye nga mumanyi. Ate naawe osobola okuba n'enkolagana naye, ate sinze nzeka, n'abantu abalala bangi mu nsi balina enkolagana naye, boogera naye, bamulaba. Omwoyo we wa ddala, Mwoyo Mutukuvu wa ddala, era omulabe atya nnyo abo balina enkolagana naye, kuba abo mwoyo abasomesa buli kimu era abalaga amazima. Ekibuga Roma kyakozesa ebyobugagga bingi nnyo okuteeka mu mwami ono mu nsi ey'Abawarabu okusaasaanya eddiini ey'empya gye yateekawo, naye nga eddiini eyo ng'akabonero ka Sitaani ak'omwezi n'emmunyenye ke bakulembeza buli kimu, kubanga Sitaani alamba ebintu bye. Era olwaleero singa Mukama akutwalako mu ggulu eryokubiri oba eyo mu nnyanja n'olaba abasinza bonna, obubonero obwo bwe bujjuddewo wonna, obubonero bwe bujjuddewo kuba obubonero bwa Sitaani alamba ebintu bye. Obwo bubonero bwa Sitaani kuba alamba ebintu bye. Era omwami ono oyo eyali atandise eddiini eyo yatuuka ekiseera n'afa, ne mukyala we naye yatuuka ekiseera n'afa, omukyala we Khadija, n'omukyala Waraka naye yatuuka ekiseera n'afa. Kati we baafa abantu omwami ono be yali atendese ne bagezaako, ne bagenda mu maaso ogezaako okuwamba ekibuga ekyo Yerusaalemu nga baali basomeseddwa. Bagezaako okuwamba ekibuga ekyo, kati bo ne basobola ogenda ne bakiwamba. We bagenda ne bawamba ekibuga ekyo Yerusaalemu, Roma baasanyuka nnyo kubanga baali bayagala dde ekibuga Yerusaalemu, baasanyuka nnyo. Naye abaami bano abaali bawambye ekibuga Yerusaalemu ate beegaana obufuzi obufuzi obuva mu Roma. Roma negezaako okunnyonnyola abantu bano nti oyo eyafudde gwe mwali mukulembera ffe twamuteekawo. Abaami bano baagaana era ne bagenda mu maaso n'okuwamba ekibuga Yerusaalemu ne bagamba kyabwe. Omulabe Sitaani n'agezaako okubannyonnyola ne bagaana kuba bali bamanyi bo beefunidde amatwale gaabwe. Era Sitaani n'atandika obbakulembera ng'akozesa dimoni eyo eya kala eya green n'akabonero ke, kubanga kuva edda Sitaani yakozesanga nnyo entalo nga bwe yajjawo Siza n'aleeta eddiini eyo. Kati n'olwaleero ku nsi mulabe Sitaani alina ekigendererwa aleete akatabanguko mu nsi, ajjawo olutalo ng'olwa nyukirya, abantu bangi baffe. Kati mu kiseera ekyo mu nsi ogezaako okwezimba, Sitaani aleetewo eddiini ye egatta amadiini gonna ng'ajja agamba nti aleese emirembe n'obukuumi. Y'ensonga lwaki omulabe Sitaani ayagala babeerewo entalo mu nsi zonna. Yawa abantu amagezi ag'ebyokulwanyisa, ayagala balwane. Oluvannyuma lw'okulwana omulabe Sitaani asobole okuyimusa omusajja oyo w'ekibi, ajja agambe tuleese emirembe, tuleese obuntu bulamu, tubeere omuntu omu. Era omulabe Sitaani akimanyi nti ebikola tebitusobola kutuusa wa Katonda, wabula ffe tulina kuba na nkolagana naye, tulina kujja wa Katonda na kukkiriza, kubanga ye Mukama kwegamba Mukama ye atulokola lwa kisa kye, atulokola lwa kisa kye. Omulabe Sitaani eddiini ezo yatandikawo zeezo ezirina ekigendererwa ekyokulaga abantu kungulu ekyo kitali mu mitima gyabwe, kakubeere kugaba n'osanga nti bagaba mu lujjudde n'ogaba abantu bakisa, naye nga mu mitima gyabwe bajjudde ekintu ekitali kituufu ng'ekyakubuzaabuza. Y'ensonga lwaki leero n'omuntu asinza Sitaani asobola okujja mu lujjudde ku TV ne ku leediyo n'agaba, n'awa obuyambi, buli mu n'agaba bambi omwami oyo, omukyalo oyo wa kisa, naye nga mu mutima gwe si kyekirimu, era ng'ezo ssente buli azikwatako oba ekintu eky'obuyambi kyaleeta kijjiddeko ate ebintu ebitali bituufu. Katonda ye akebera mutima, Katonda akebera mutima. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, Katonda ye akebera mutima.
era tulaba nti ekiseera kyatuuka Sitaani nga ayagala ogatta eddiini endala zonna zibeere kumpi naye. Tulaba nti waliwo omu ku bakulembeze b'eddiini ey'e Roma, omwami gwe baali bayita Papa Innocent owookusatu, waliwo bwe yayagala okugatta wamu eddiini eyo ey'aba Orthodox, kuba nabo baali bakoppa enkola ya Roma, nabo ne batandika eddiini eyaabwe nga balaba enkola ya Roma, nabo ne batandika eddiini eyaabwe. Ekintu kino ne kinyiiza nnyo omwami ono Papa Innocent owookusatu, era n'abalagira aba Orthodox bajje babeere wamu naye, babeere wamu nga bakulembera ekitebe eky'e Roma. Abaami bano ne bagaana aba Orthodox, era waaliwo olutalo lw'amaanyi bangi baafa, era abaali basigaddewo ne baddukira mu nsi eya Russia. Era omwami ono Pope Innocent owookusatu kye yakola olw'okuba baali baddukidde Russia, n'awagira olutalo olw'enkola eya communism agenda atte omukulembeze wa Russia asobole okusanyawo abantu abo abali baganye okwegatta ku Roma. Omukulembeze wa Russia ekiseera ekyo bali bamuyita Nicholas n'attibwa ne famire ye, era omukulembeze ow'e Roma n'agabira ddala obuyambi obwa gold eyali yenkana obukadde bwa $666, n'abuwaayo obuwagira olutalo olwo olw'e Russia ng'ayagala kujjako omukulembeze wa Russia, era n'asobola okumuggyako. Naye bali aba Orthodox abaali mu Russia baawulira ku mawulire ago nti omukulembeze w'e Roma yawadde obuyambi abo abasirikale, obuyambi bwa gold abalirwamu obukadde bwa $666 bajje babalwanyise. Era abaami wano bwe balaba ng'omukulembeze wa Russia afudde, nabo ne bawamba gold we yenna, era ne balinda abasirikale be basindise okujja okubatta. Aba Orthodox kye baakola ne bakwata gold ono naye ne bamuwa abo abasirikale bali baguze, ne babagamba babawadde gold oli, naffe tubawe gold wa Caesar ow'e Russia afudde, gold yina tumubawadde, mutulekere obulamu. Abasirikale bakkiriziganya enkola eyo. Ekintu kino kyanyiiza nnyo ab'ekibuga ekyo Roma, kyabanyiiza nnyo, era kate omukulembeze w'e Roma ayabike omutima. Era olw'enkola eyo Roma netandikawo enkola endala eya nazizimu. Ebintu bino mbikubuulira nga ngezaako okukulaga omukulembeze Sitaani engeri gy'ali emabega w'ezo entalo ezigenda okubaawo era ezibaawo mu nsi eno, era nkulage ne gy'avudde ne gy'alaga, otegeere n'engeri gy'ategeka ate okuleetawo olutalo mu nsi yonna. Ng'okatabanko ekanaabaawo olwo yalyoka aleete enkola ye ey'omusajja ow'ekibi ajja okwagala eddiini emu Katonda omu, kubanga wajja kuba abaddewo olutalo ng'abantu baagala mirembe, ng'abantu baagala bukuumi, kuba ye aleetera mu ntalo, aleetawo akatabanguko, olwo abantu nabo nga baagala kimu mirembe, baagala kimu kubeera bulungi. Era eddiini eno ey'e Roma netandikawo enkola eyo eya nazizimu okulwanyisa bali aba communism, ate be yali yagula okulwanyisa aba Orthodox. Era enkola eno ng'ewagirwa eddiini ey'e Roma ne balumba ekibuga ekyo ekya Russia, ne battira ddala abo abaali ate bafuuse abayeekera. Era olutalo luno lwali luwedde, abantu bano ne beegaana okwenyigira mu lutalo olwo, ne bagaa nti mazima tebabeerako mu lutalo olwo. Ekiseera kyatuuka ab'ekibuga kino Roma ne baagala ate okutandikawo eddiini endala, eddiini eyo gye bayita masonary oba freemasonary oba masonic, nayo ne bagitandikawo nga naye etandikira mu kibuga ekyo Roma, kuba eddiini zonna z'olaba ku nsi zirina akakwate ku kibuga ekyo, kubanga ekyo kye kitebe ekikulu ekya Sitaani wano ku nsi. Naye ng'ate mu nsi ey'omwoyo ekitebe ekikulu ekya Sitaani kiri mu ggulu eryokubiri, ye wali oyo gwe bayita Nnabakyala ow'omu ggulu, gy'ali waddala, era dimoni eyogera, era abeera asitudde omwana ng'ekibumbe w'okiraba. Kati bino waliwo abiwulira leero
n'ogamba bino ebintu bisoboka bitya gye biri. Abo bonna bonna abasinza sitaani, abali mu Illuminati, abali mu Freemasonry, ebibiina bingi ebintu byenjogerako babimanyi kubanga sitaani abibasomesa. Ensonga lwaki bamusinza kuba sitaani asooka balaga engeri gy'afuga ensi eno. Sitaani abalaga gy'ajja ensi eno, abalaga nti yafuga buli kimu era abalaga nti yafuga n'abakulembeze. Yensonga lwaki abantu beewaayo okusinza sitaani kuba bagenda okulanga mu mutuufu ensi eno yagifuga. Akabonero ke yakateeka ku ddoola. Ebintu bino nga wembibabuulira sitaani abisomesa abantu be abamusinza abali mu kya kya sitaani babibasomesa era yensonga lwaki bawa sitaani ekitiibwa, yensonga lwaki bamusinza. Era ekibuga kino ekya Roma, eddiini etandikira e Roma ne batandikawo eddiini endala eyo gye bayita Masonic, era nga bagendera okugatta ensi yonna nayo bagiteeke mu kusinza ebibumbe mu butamanya. Era eddiini eyo gye bayita Masonic bwe baba balayira abakulembeze b'eddiini eyo nabo balayira bakozesa ekitabo ekyo eky'eddiini eyo y'Abawarabu. Ekitabo ekyo kye bakozesa Abawarabu, eddiini yaabwe gye tumanyi obulungi. Nabo abakulembeze ba Masonic nabo ekitabo ekyo kyennyini kye bakozesa kye bateekako endagaano, kye bateekako emikono nga balayira. Ako ng'akabonero nti bali omu, nabo bali muntu omu. Kuba eddiini eno eya Masonic sitaani yagiwa obuvunaanyizibwa okutta amakanisa gonna mu mwoyo gabeerewo ebizimbe nga tubiraba, naye mu mwoyo babeere bafu nga tebalina nkolagana na Katonda. Era eddiini eno eya Masonic mu kwekweka enkiiko zaabwe zonna zibeereyo Roma kubanga gye baatandikira. Era oba owuliza ebintu bino ng'oli mu kimu ku ebyo ebibiina ebyo bya sitaani Masonic n'ebirala, vaayo kubanga ekiseera kiweddeyo. Ekibuga Babilooni kigudde. Buli kintu ekyatandikira mu ddiini eya Roma kigudde, ekiseera kiweddeyo kubanga Mukama ali mu kuyimusa abantu be. Mukama ye ali mu kwerondera abantu be abagenda okuyimuka nga tebalina kye batya, kubanga mu nsi ey'omwoyo Mukama akulaga buli kimu. Akutwala mu nnyanja, akutwala mu ggulu eryokubiri, akutwala mu lisooka, akulaga buli kimu. Buli emikono gyonna sitaani gye bakola akulaga buli kimu. Buli kimu kiri mu kyere, okiraba bulungi. Ate nga tewali wa sitaani kabe nga ali ku ddaala ki, tewali wadde ayinza okukweteekako kuba mu nsi y'omwoyo ffe abali mu Kristo tuli b'amaanyi, twakayakana n'okusinga enjuba. Era abo balina amaaso g'omwoyo bo kyenjogerako bakimanyi. Yensonga lwaki ne bawulira ebintu nga bino oli tayinza kujja kuwakana obaga okujjako abo batamanyi kigenda mu maaso, abasinza Katonda n'okuteebereza ne feeling be bayinza okujja ne bagamba biki bino byayogera. Naye bali abali mu mwoyo, kuba bali mu mwoyo balina n'obusobozi, bawulira bulizi ddoboozi sitaani n'abalaga omuntu oyo wali ayogera ne bajja. Naye bagenda okutuuka nga n'omuntu ayogera aliko omwoyo mutukuvu, alina enkolagana ne Kristo etali yakuteebereza. Enkolagana ne Kristo weeri, era mwoyo mutukuvu yatukulembera ne tumanya ebintu bino byonna. Ate nga buvunaanyizibwa bwaffe okubibabuulira. Omulabe sitaani akozesa eddiini zino okuziba amaaso gaffe ag'omwoyo, okusanyalaza omuntu waffe ow'omwoyo. Kubanga tujjukire mu Yokaana John chapter 12 verse 40 batulaga nti tebajja kukkiriza, era bangi tebakkiriza kubanga baazibwa amaaso olw'eddiini. John chapter 12 verse 42 ne 43 Mukama ayogera ku ddiini zino. Era ayogera nti bangi bakkiriza mu mitima gyabwe, naye olw'okutya okugobwa wabweru w'ekkanisa n'olw'okutya abantu obuntu, kubanga bo baagala kusinza bantu naye mu kifo ky'okusinza Katonda. Eddiini ezo Katonda azimanyiiko, era bangi abaliyo mu mitima gyabwe bambi baagala okumanya amazima naye batya, bagamba omukulu anaalowooza ki. Naye nga mu maaso ga Katonda oyo mukulu tebagenda kubeera naye. Mukama ayagala butuukirivu, ate gye bali tebabagamba kutambulira mu butuukirivu, babagamba kutambulira kola bikola birungi, olwo ne babikola mu lujjudde, naye nga mu mitima ate waliyo kirala. Bye bakola mu nzikiza ate birala, mu nsi ey'omwoyo birala, naye nga mu lujjudde bakola ebintu ebiraga nti bantu ba Katonda. Okugeza ngenda kubuulira ekibeerawo mu mikolo egisinga gye bakola abannaddiini abo, otegeere ekibeerawo mu mwoyo ekituufu, nga buli kye ngenda okwogera
tewali omu ku abo abakulembeze atakimanyi okuviira ku ddala ku bano abasooka eno wansi. Buli muntu ayagala n'asoma ebintu ebyowulira musimayi n'asukka ku level eya father n'agenda waggulu ebintu byengenda okwogera byonna babimanyi mu mwoyo. Naawe wonaabiwuliriza wonaatandika obyetegereza ogenda kutandika okulaba obubonero oba ebyengenda okwogerako osobole okulaba amazima ga buli kimu. Kubanga sitaani akozesa amadiini gano, akozesa ebintu by'ensi eno, akozesa TV, akozesa ebitabo bye bayita ebitabo ebitukuvu, akozesa ebitabo bye bayita ebitabo ebyokusaba naye nga tebisaba Katonda. Ekitabo ne bagaa kyakusaba naye ng'ebintu by'olaamiriza tomanyi kye bitegeeza, ebintu nga biyita dimoni. Gwe ng'ogamba nyaffe tomanyi gw'oyita. Omuntu gw'oyita ali mu ggulu eryokubiri, kye njogerako nkimanyi. Ekyo ekibumbe kye basinza gye kiri kya ddala era kirina omwana oyo. Sitaani akozesa ebintu ng'ebyo ebibumbe. Ezo engoye ze tulaba empanvu ne zijjuddeko obubonero bwa sitaani. Buli muntu alaba mu mwoyo alaba bintu bye njogerako. Obubonero bwa sitaani bujjudde naye olw'okuba sitaani azibye amaaso g'abangi mu mwoyo. Ekintu sitaani kyatayagalira ddala abantu kutegeera, tayagalira ddala bategere Jesus kikyali. Jesus Christ y'oyo eyatonda eggulu n'ensi. Jesus Christ y'oyo ayagala okuba n'enkolagana naawe gwe naye ajje mu gwe naye mubeere omuntu omu. Yesu Kristo waddala. Yesu Kristo oyo yatonda eggulu n'ensi. Soma Yokaana chapter 1 verse 3 eyali ekigambo. Soma ojja kwetegereza Yokaana John chapter 1 verse 3. Wetegereze bulungi. Tewali kintu kyonna kyatondebwa awatali ye. Era Yesu Kristo agenda kulamula ensi. Buli muntu eyali abaddeko ku nsi agenda kulamula Yesu Kristo buli omu. Era ye yagenda okuteeka abantu mu muliro abo abatakkiriza. Yesu Kristo waddala mu nsi y'omwoyo. Teri linnya lisinga ya Yesu Kristo w'amaanyi. Ye kabaka w'eyo ensi etalabika, ensi ey'omwoyo. Abantu bonna ab'omwoyo bakimanyi. Erinnya lye tosobola dde ogenda mu ggulu eryokubiri n'olyogera, kuba okulyogera obwogezi wabaawo okumyansa n'omuliro okujja okwogera obwogezi erinnya Yesu Kristo. Era mu bwakabaka bwa sitaani tebalyogera wabula bagamba oyo ali waggulu, omusajja oyo erinnya lye tebalyogera. W'amaanyi sitaani tayagala ebintu bino byonna mubitegeere. Sitaani tayagala mutegeere nti wonoonya Yesu ye ajja ne yeeyoleka gy'oli. Ekyo sitaani takyagalira ddala. Naye ku lunaku olusembayo oba okkiriza oba tokkiriza ogenda kwemira mu maaso ga Yesu Kristo akulamule ku lunaku, kubanga ye ye Alpha ye Omega. Yaliwo mu ntandikwa yalaba enkomerero, era ku nkomerero akulaga entandikwa. Ku ntandikwa ng'ensi enetondebwa yali amaze okutegeera enkomerero nga bw'enaabeera, kuba byonna abiraba nga we biri. Ye Alpha ye Omega, ye ntandikwa era ye enkomerero. Bangi mitima gyabwe n'abasinza sitaani bamanyi amazima, naye olw'okwagala ettutumu, olw'okwagala ssente, olw'okwagala amaanyi, olw'okwagala okubeera abalungi, olw'okwagala obukuumi, olw'okwagala ebifo, baasalawo ne bakola endagaano n'omulabe. Naye oba omu ku abo weenenye mu mutima gwo, Mukama agenda kukusonyiwa. Weenenye ng'okijja mu mutima gwo, Mukama agenda kukulembera omanye amazima, okkiriza Yesu Kristo ajje mu mutima gwo. Ate abo abasinza sitaani ye kennyini olw'okuba bamuwa emyoyo gyabwe agenda kubettira omu ku omu. Kobe ng'olina ettutumu litya, sitaani agenda kubettira. Sitaani agenda kubettira omu ku omu. Vaayo leero odde ewa Kristo otambulire mu butukirivu n'okwenenya, obuulire enjiri ey'obutukirivu n'okwenenya, obuulire enjiri eya buli muntu okubeera n'enkolagana Yesu Kristo, enjiri ey'obutatunuulira butunuulizi kkanisa na kumanya musumbawo, wabula omanye Yesu Kristo obe n'enkolagana naye, gwe ne mubeere omuntu omu. Olwo ojja kusoma Bayibuli nga mmere ya mwoyo, kuba webanga Bayibuli mwoyo si yakulembedde kiba kitabo ekya bulijjo, era n'okisoma tewali kyotegeera. Obanga asoma amawulire, naye mwoyo waba yakulembedde ogenda kuba nga alya emmere, era olye okkute omanye mutuufu leero ndidde emmere y'omwoyo. Era otegeera emmere y'omwoyo ekkusa. Bw'onaabeera n'enkolagana Yesu Kristo, ye agenda kulaga ebyo ebikwekeddwa nga bwe kyogera mu Matthew chapter 11 verse 25.
kubanga mu nsi muno waliwo kitangaala na kizikiza. Bw'oba toli wa Jesus oli wa sitaani. Teri kintu kirala kyonna kuba ly'ekkubo lyokka. Bw'oba toli wa sitaani oli wa ebintu bibiri. Bw'oba toli wa Jesus naye ng'osubira oli makkati awo olimba. Ekituufu kiri nti oli wa sitaani. Waliwo kitangaala na kizikiza, tewali kiri makkati awo. Omuntu atali mu Yesu aba mu kizikiza, tewali kirala awo. Era n'oyo ali mu Yesu olina okuba ng'olina omwoyo wa Kristo. Kuba Romans chapter 8 verse 9 agamba oyo atalina mwoyo wa Kristo si wuwe. Oyo atalina mwoyo wa Kristo si wuwe. Oyo yekka alina omwoyo wa Kristo ye wuwe. Ekkubo lirimu lyokka eritwala mu ggulu. John chapter 14 verse 6 Yesu Kristo ly'ekkubo era tewali ajja eri Katonda kitaffe okujjako ng'ayise mu ye. Mukama ayogera mu mutima gwo, mutima gwa buli muntu. Weeyawule ku byekwegomba by'ensi eno. Weeyawule ku birungi by'ensi eno, ebikemo by'ensi eno. Obeera omuntu ow'omwoyo. Kuba ebikemo by'ensi eno, ebirungi by'ensi eno, ebyo bye biziba amatu gaffe ag'omwoyo tuleme okuwulira Yesu Kristo n'okumumanya. Bw'oba tonakukkiriza Yesu Kristo olwaleero, kkiriza mu mutima gwo nti oli mwonoonyi, weenenye mu maaso ge omukabire omugabe Mukama asonyiwe ebibi byange byonna, agenda kukusonyiwa. Ne bwe kiba kyetagisa mikwano gimu gireka ng'emikwano gye Sitaani gy'akozesa okutwala mu bikyamu, emikwano gyo gyeyawuleko, ate Katonda agenda kuleeta emikwano egigenda okukubuulira Katonda. Kkiriza nti Yesu Kristo yakufiira ku musaalaba era n'aziikibwa ate n'azuukira mu bafu, era nga naawe ojja kuzuukira kubanga ye yazuukira ate ekikula kya Kristo kiri munda mu ggwe. Ng'oyita okusaba mu mutima gwo ng'oyogera naye, kuba kyogera mu mutima gwo yakiwulira. Beera n'enkolagana naye. Mu buli kyogenda okukola weebuze mu mutima gwo, Mukama wano oyagala nkole ki? Agenda kuteeka ekyokuddamu munda mu mutima gwo. Olwo n'onaasoma Bible togenda gisoma nga kitabo kya bulijjo, tujja kuba nga asoma mu mawulire. Mwoyo agenda kuwa okubikkulirwa otegeere biki ddala by'osoma. Gye weeyongera okweyawula ku bintu by'ensi eno, Mukama gy'agenda okweyongera okweyoleka gy'oli. Ogende obatizibwe, ogende mu church ennamu mu mwoyo, kuba lw'okubanga church nenga mu mwoyo si nnamu, ng'omulabe yagisannyalaza. Genda mu church ebuulira obutuukirivu n'okwenenya, buulira abalala ebikwata ku Yesu, saba buli lunaku mu mutima gwo. Mu buli kyokola n'oba okola mirimu gy'obeera ng'oga Mukama, teekaamu omwoyo gwo, okwagala kwo n'obulamu bwo. Revelation chapter 18 verse 4 egamba nti mujje muveeyo mwoyo, kubanga Babiloni agudde, ategeeza Roma, ategeeza Sitaani. Muveeyo mu ddiini eyo, Babiloni egudde. Amazima gali nti egudde, era oba tonnakiraba egudde, mu mwoyo egudde, kuba Mukama ali mu kuyimusa abantu be. Mukama ali mu kuyimusa abantu be. Tebakulimbalimba nti omuntu obuntu, ye ne Katonda bali kintu kye kimu. Kuba tulaba waliwo omukulembeze w'eddiini ey'omu gwe bayita Pius II yagamba nti oyo Paapa ne Katonda bali muntu omu, era olw'ensonga eyo naye alina amaanyi ku ggulu ne ku nsi. Ekintu ekyali kya bulimba, kubanga Katonda tetuyinza mugeza ku muntu obuntu. Katonda tetuyinza kumugeza ku muntu obuntu. Buli muntu akimanyi nti magic bintu bya kufuusa. Eddiini eyo yabafuusa, era obulawo obutawo bwabwe kuliko ekigambo magic. Omuntu yenna nga wagenda n'osoma ebintu ebyo ne bakuyigiriza n'ennimi ezo naki, ekigambo ekyo magic wakiwulira emirundi egiwera. Era abo balinga abakulembeze b'eddiini eyo be bayingiza abantu mu magic eyo, baga nti magic mutuukirivu. Magic bufuusa era bwa Sitaani. Nga Katonda bw'atonda, Sitaani ye akola magic kubuzaabuza, afuusa bufuusa. Era okufuusa kuba kubuzaabuza maaso go gw'ali awo alaba. Kyova olaba balina magic gwe bayita omweru, gwe bayita omuddugavu. Waliwo n'akatabo ke bayita Magic of St. Peter and St. John the Baptist, katabo ka Sitaani. Waliwo akatabo ke bayita The Forgotten Book of Moses ne Solomon, butabo bwa Sitaani. Naye olwokuba Sitaani akimanyi nti abantu batunuza n'amaaso gaffe, tunula n'amaaso gaffe gano ne tulowooza tuli ku mazima. Obutabo bungi bambi Sitaani abukozesa abantu ne bayita demoni mu bulamu bwabwe nga tebamanyi, ne bagasoma ebintu bino biraamirize buli lunaku, ne biyita demoni munda mu ggwe, ne biyita demoni munda mu ggwe. Eddiini eyo etandikira e Roma, basinza abantu abaafa,
amagumba gali munda mu kanisa eyali agenzeeyo ekintu kyenjogerako kimanyi. Yensonga lwaki ne mu mawanga amalula ne bagaa nti bagenze kusinza abajulizi abaafa abasabire. Okwo kuba kusinza abantu abaafa. Amagumba gali munda mu kanisa. Toyinza kufukamira magumba olwo oba osinza sitaani. Ekintu ekyo gwe tokiraba. Nositula akawanga waggulu ne mutambula nga muyimba. Eyo kuba kusinza sitaani. Kuba kusinza sitaani. Ebintu bino byenjogerako omuntu yenna agenze n'asoma n'alinnya amadaala mu ddiini eyo, ebintu bino wabiwulira, awulira amaziga mu mutima gwe. Naye ate okuvaayo kubanga amanyi ajja kuswala abakulu banaawulira batya, kubanga atya bakulu si Katonda, asinza abakulu si Yesu Kristo, asinza kanisa si Yesu Kristo. Yesu Kristo tumusinza mu mwoyo ne mu mazima. Tujjukire eddiini eya Roma kyekitebe kya omulabe sitaani ku nsi, era mu nsi ey'omwoyo ekitabo kye kiri mu ggulu eryokubiri ne mu ggulu erisooka, kuba tujjukira eggulu waliwo eggulu ya mirundi esatu, naye nga eggulu eryokusatu liri lya Mukama Katonda waffe, naye nga wano wansi nga tonnalituukako sitaani naye yakolawo ebifo ebyefaananyiza eggulu okulimbalimba, kubanga ye mufuusa. Yensonga lwaki ekibuga ekyo Vatican olaba ne fulaga yaabwe, bendera yaabwe kale ziriko, kale eya yero, kala ya kusaddaaka ne kala enjeru, kala za kusaddaaka. Tosinza muntu ku buntu. Oyo gwe bagamba Mariya maama wa Katonda, eyo dimoni bya bulimba, ekibumbe. Tosinza bibumbe, tofukamirira bibumbe. Jeremiah chapter 44 verse 25 eyogera bulungi nnyo ku kibumbe ekyo kye bayita maama wa Katonda n'abakyala omugulu. Jeremiah yamwogerako bulungi. N'ogenda bugenzi mu ekyaki eyo gye bayita St. Peters, kuba eyeri mu kibuga Roma eya Vatican. Kyaki eyo ye ofisi ya sitaani. Kyenjogerako nkimanyi. Bino ebintu mwoyo yabimpa. Kyenjogerako nkimanyi. Erimu kyemba ey'omukaaga bakoleramu ebintu bingi. Kyemba ey'omunaana era bazita kyemba. Kyemba ey'ekumi bakolera ebintu ebitali bituufu. Mulimu kyemba eziwerera ddala 1,100,000 kyemba ez'enjawulo mu kyaki eyo. Buli kyemba erina ekibiina kya sitaani kyekiikirira wano ku nsi nga ofiisi yaazo buli kyemba. Yensonga lwaki abasinza sitaani w'oyogera ku by'eddiini baseka, kuba baba bamanyi gwe byogerako tobimanyi, ate baba sitaani bo bamanyi eddiini bagimanyi tusinga, kuba sitaani abawa ebyama engeri gye yatandika eddiini zino, era bwe twogera ku bya sitaani batusekerera. Bagamba gwe byogerako tobimanyi. Tebogera byama naye bo bamanyi lwaki basinza sitaani, kuba bakizuula nti ffe abasinza Katonda tetumanyi kye tusaba. Naye beerimba kuba kati Katonda naffe atubikulidde, tumanyi amazima. Kyemba 11 mu kanisa eyo ye kyemba magic omumyufu, red magic. Balina ebitabo ebyenjawulo, ebitabo eby'omwoyo. Waliwo akatabo ke beta Ave Lucifer, akakatabo ka sitaani kwogera ku bintu bya sitaani. Buli lw'okasoma n'olaamiriza ebintu ebirimu, lwakuba abantu tebatunulira makulu g'ebyo bintu olw'okuba babisoma mu kutya, babisoma olw'okuba abakulu we bali, kwega babisoma nga afa kimu kusoma bulungi abakulu bawulira babisome byonna. Naye nga bw'oba obisoma oba oyita dimoni kujja munda mu ggwe, era omala obisoma otandika okuba n'ebibuuzo munda mu ggwe. Olwo woba n'ebibuuzo nga bagamba kati katukuyitire Lucifer oyogere naye. We bamuyita Lucifer yakozesa endagaano, akubuuza oyagala kumanya ki, ng'ogamba kino na kino na kino, ng'agamba kola endagaano, waayo omwoyo gwo. Bangi bagenze mu butamanya naye nga mu kutandika bagendera kuweereza Katonda, wabula kye baazuula nga si bwe kiri. Kye baazuula bambi nga si bwe kiri. Yensonga lwaki olaba batuuka okulonda paapa n'agaana omulimu ogwo nga kye yazuula si bwe kiri, agenda okutuuka eri okumanya mazima nga kye yali asuubira nga si bwe kiri, nga bali basinza sitaani. Yensonga lwaki abasinza sitaani kibangwira okukkiriza ne basinza sitaani, kuba bakizuula nti yafuga ensi eno. Sitaani yafuga eggulu eryo erisooka n'eryokubiri. Sitaani ebintu bino ebinkubuulira abibuulira abamusinza n'abalaga yasinza ensi eno. Era sitaani alina abakiise buli nsi, alina ofiisi zennyini. Kati nze wano mu kibuga kyembeeramu Mwoyo Mutukuvu yandaga amaduuka 2. Naŋŋamba
ezo ofiisi za sitaani nengenda nenyingirayo ng'alambula naye nga kungulu olaba ebiri waggulu ku maduuka ogamba bintu nga amaduuka amalala nengenda okuyingira munda ng'obubonero bwa sitaani buli eyo kati ng'emabega w'edduuka gye bateekawo ofiisi abakola endagaano ne sitaani ofiisi yennyini era owandika n'olupapula naye Katonda asobola okukutwalayo mu mwoyo nabo tebakulaba n'oyingira buli wamu n'olaba buli kimu kye bakola endagaano sitaani bazikolera ddala nga wabweru dduuka nenge manju gye bakolera endagaano kati nga ate amaduuka ago galina branch mu nsi zonna kati gwe oyinza okugaba abasinza sitaani basisinkana wa amaduuka gaabwe weegali gye bagenda ne basisinkana sitaani waddala mukama waffe Yesu Kristo waddala nga wolaba mukama waffe waalina obuweereza obwo bw'emirundi 5 alina abasumba alina baaposo alina bannabbi alina ababuulizi alina abasomesa ne sitaani naye kyeyava ateekawo abo ab'emirundi 5 kyova ne sitaani naye alina abo alina paapa alina kadino alina gwe bayita my lord alina gwe bayita my father alina reverandi ebintu ebyo si bintu byakuteebereza abantu bano basinziza ddala omulabe abantu bano bagoberera ddala omulabe byenjogera we biri ne bw'ogendayo ng'ogenze kulambula bulamuzi mu eyo church eya St. Peter's eri mu kibuga ekyo Vatican ng'ogenze bugenzi kulambula n'okuba bukubi bifaananyi ojja kulaba obubonero bwa sitaani y'ensonga lwaki balina ebibumbe bingi nnyo nnyo munda mu kkanisa n'ebweru w'ekizimbe ne mu kibuga kyonna ebibumbe ebyo ebibumbe si bibumbe bubumbe dimoni tezina mibiri wabula dimoni eba eyagala ekibumbe mwejja okutuula ng'olunaku lw'ekiro evaayo nejja mu nkuŋŋaana evaayo nejja mu miitingi oyo gwe basinza gwe bayita Mary Mother of God eyo dimoni alina amannya mangi bamwita Our Lady Fatuma bamwita Rose bamwita Immaculate Heart of Mary awo gonna ezo dimoni byenjogerako mbimanyi 100 ku 100 sitaani mumanyi embeera nyingi sitaani yazo okunwanisa amatu gange ne gawulira amaaso gange ne galaba kyenjogerako nkimanyi ne Yesu Kristo gwenjogerako naye mumanyi n'obukumi bwange mmanyi we buli n'obujulizi bungi bwe nnina nabo bangi abantu tebayinza nabukkiriza kuba amaaso gange galabye ekitangala kya Katonda ku nsi amatu gange gawulidde ebitalabangawo bangi abaneetolodde balabye ebintu bye tusobola okwogera abantu ne bagamba bano balalu kati Katonda gwenjogerako mumanyi ebintu bye nkugamba mbimanyi Yesu Kristo ye yekka ekkubo erikutuusa ewa Katonda ate obutuukirivu bwa buli kinoomu si kanisa si ddiini wabula obutuukirivu bwo n'ekipimo ky'okwagala ekiri mu mutima gwo eri muntu munno ebyo Mukama byatunuulira Mukama tatunuulidde ssente zo okuwaayo eky'ekkumi si kibi era otakiwaayo oba onyaze olina okuwaayo eky'ekkumi naye Katonda tatunuulidde ssente zo tujokoma okusiga ensigo ennyingi ogenda kufuna tambulira mu butuukirivu weeyawule ku bintu by'ensi eno noonya obulamu obw'omwoyo mu Kristo Mukama agenda kukolaga buli kimu guno omubiri ku nsi guno guggwawo naye obulamu obuddako tebuggwawo ensi ey'omwoyo yaddala kati okugeza katunuulire omuntu afuuka atya kabona oba gwe bayita priest era n'alangirirwa nti mutukuvu abeera atya priest era n'alangirirwa okusinziira ku ddiini eyo eva Vatican kyetulina okumanya nti oyo gwe bayita priest bw'afa aziikibwa mu kifo ekyo kye baazimba nga kyo kyabwe ky'abapriest bakizikamu bapriest bokka bw'afa gye bamuziika oluvannyuma lw'ennaku 2 ng'amaze okufa bajja mu nsi ey'omwoyo ne bakosa magic era ne bayambibwako dimoni eyo dimoni ebeetwala awantu awo we baziika eyo dimoni yeeyita red dragon era yeeyita emperor owa awantu awo we baziika eyo dimoni ebayambako okugjayo omubiri gwa priest ng'afudde kino bakikola oluvannyuma lw'ennaku 2 mu nsi ey'omwoyo ebintu ebibaawo era obiraba ali mu mwoyo kati omubiri gwe we guggyibwayo no priest aba afudde guteekebwa ku kapeti emyufu mu nsi y'omwoyo kapeti emyufu bapriest bangi bagimanyi kuba ebintu bino bipya ku muntu oyo atalaba mu mwoyo naye ku bapriest ebintu bino bya bulijjo ate bibaddewo emyaka n'emyaka kati omubiri gwe guteekebwa ku kapeti emyufu ne gutwalibwa mu church ye Vatican St. Peter's priest waba afudde omubiri gwe gutwalibwa mu church ya St. Peter's mu mwoyo ku lunaku olwokubiri era gutwalibwa mu emu ku chambers kubana bagaye waliyo chambers omutwalo gumu 10
mu church ya Vatican, church St. Meters. Kati omubiri gwa priest ono gwebwayo eri ba satanist be bakola emikolo gino mu chembe eyo. Era kye bakola bajjamu amagumba mu mubiri guno, waliwo amagumba ge bajjamu. Kati we bajjamu amagumba gano bagaweereza mu bwakabaka bwa Sitaani. Bwakabaka bwa Sitaani waliyo eyita Papa Paulo w'omukaaga, bwakabaka bwa Sitaani mu ggulu eryokubiri, gye baweereza amagumba gano aga Kristo oyo abafudde. Amagumba gano we gatuuka ewa Sitaani, Sitaani amagumba gano agamenyamu eggumba lino liba limu nga ddene, Sitaani yali awuzaamu emirundi ebiri. Kati hafu emu ey'eggumba Sitaani agibetenta n'efuuka nga bw'olaba enfuufu. Kati hafu endala Sitaani n'awandikako erinnya lya Kristo oyo abafudde. Sitaani yennyini yakikola mu ggulu eryokubiri. Kati Sitaani wawandiika erinnya lya Kristo oyo abafudde ku ggumba lye, Sitaani n'alangirira mu ggulu n'eddoboozi lye erya waggulu, n'alangirira nti kati oyo Kristo mutuukirivu, y'omu ku batuukirivu. Sitaani amagumba gano abiri liri yabetense ne lino lyawandiseeko erinnya lyo Kristo eyafudde, addamu n'agaweereza mu Vatican ewa Paapa. Kati wagaweereza Paapa wafuna amagumba gano, Paapa alagira ne wabawo ssente zibaweereza ne bagenda bazimba parish empya mu kitundu ekyenjawulo mu nsi eno. Kati we bazimba church eyo, we bazimba amanya parish eyo, Paapa ng'alagidde kati amagumba gano ge yafunye, eggumba lye babetense n'ebirala Sitaani lyawandiseeko erinnya lya Kristo oyo, amagumba gano gaweerezebwa mu kitundu ekyo gye bagenza okutandika parish empya. Era amagumba gano parish eno empya etuumibwa erinnya okusinziira ku Kristo oyo eyafa. Era eggumba lino lye babetenta baliteeka mu kakonteyina, waliwo konteyina mwe bateeka eggumba lino nga bamaze odibetenta ne libanga nga kati ng'evvu oba ng'enfuufu, baliteeka mu konteyina. Era Kristo waba akola mass ng'asaba, kye mulina okumanya nti Kristo amagumba gano ge baweereza erimu bateekawo wennyini bwe bagenda okukola ku omusingi gw'okuzimba parish eno, musingi gwayo bateekawo erimu ku ggumba lino. Ebintu bino byenjogerako abo bonna babimanyi, abawulira abali madala aga waggulu bakadino baani, ebintu bino babikuuma ng'ebyekyama, naye Mwoyo Mutukuvu atusomesa buli kimu. Ate mu mwoyo nabo newe mba njogera bino mu mwoyo, Sitaani abo obusobozi ne balaba ani ayogera owa gy'ali. Ekyo kyo nkimanyi bulungi. Kati amagumba gano bagatwalayo gye bagenza okuzimba parish empya. Era Kristo waba akola mass atandika okusaba ng'asaba abafu ng'ayogera erinnya lyo Kristo eyafa. Kino kyowulira kye bayita Litany of the Saint. Aba babisoma Litany of the Saint kye bategeeza aba asaba erinnya lya Kristo oyo eyafa nga amagumba ge bamaze okubetenta n'okuwandiika erinnya lye, ne Sitaani ng'amaze okulangira nti kati oyo mutuukirivu. Era mu maaso zonna ze basaba ez'abafu, Kristo ayita abafu babegatteko. Kati atalaba mu mwoyo tosobola biraba, naye ekibawo kye kino, abantu tebabalaba abafu nga bazze, naye ye Kristo abalaba, n'abayambi ba Kristo nabo babalaba, balina obubonero bwe balaba. Era kyovula mu maaso abantu bangi tebatunulira nnyo bigambo bye boogera, n'ebigambo ebiba biyita abo abaafa, biba biyita bali ba Kristo abaafa, ebigambo bingi bye balaamiriza. Lwakuba omuntu aba yeewombeese nga kuga tomayina kigenda mu maaso, naye nga ebyo byennyini bye biba bigenda mu maaso, kati abantu babiraamiriza nga bamaye boogezi bigambo, naye tebiba bigambo, biba biyita abo abaafa. Era essaala eyo gye basaba egenda bweti, awo yatakimanyi, naye abimanyi wowuliriza ojja kumanya weessalirewo. Essaala egenda bweti, era essaala eyo bagisaba nga basaba eyo mu ggulu eryokubiri, bagamba abatuukirivu ab'omu ggulu tubayita. Essaala eno bwegenda gye basaba ku kiseera ekyo, era nga bagamba mujje abatuukirivu mmwe abalaba Katonda, naye nga bategeeza Katonda waabwe Sitaani era mu ggulu eryokubiri. Era bamala okusaba olwo ne bagamba mujje mmwe musinze naffe mu kusaba kuno, mujaguze naffe, mujje mmwe bajjajjaffe. Essaala eno yaabwe weegamba nga basaba. Nkubulira ebeerawo mu maaso, kuba oluusi abantu oba weewombeese nga toyagala na kutunulayo, manyi kati awo buli ekimuwo kituukirivu, naye nga dimoni ze zijjuddewo. Era essaala eno waliwo boogera ne bagamba mujje mmwe abaweereza Katonda, abaweereza Katonda mu mutima omulungi, muwulirize tuli mu kubayita, mujje wansi mujje musabe naffe.
era dimoni ezaba abaafa, dimoni ezijja nga zizze nga mbu be bali abaafa, dimoni ne zijja nga be bali abaafa. Kati dimoni ezo ezijja, priest atandika okutunula around, atandika okutunulira bamwetoolodde wonna nga yenna obubonero bwalinda okuloba zizze. Era ne mu mukolo gwo Eucharist ogw'okulya akagaati olaba nti priest ayimusa akagaati waggulu, naye abatakayimusa eri Yesu abakayimusa eyo gwe bayita n'abakyala w'omuggulu Mary, priest gy'aba ayimusa akagaati. Era waliwo akadde akavuga, akadde akavuga ono omuyambi wa priest yakakuba, omuyambi oyo aba alina akabonero kalaba nti kati dimoni zizze lwakuba akadde akatono, era priest ye wawulira akadde ako nkakubye akutamya omutwe gwe, olwo aba ayaniriza dimoni ezo. Era wamala okuzaaniriza ng'akutamiza omutwe gwe katono, olwo n'atandika okugaba akagaati ako ng'akimanyi kati dimoni weeziri, ebintu bye mbagamba bye bibeera mu mwoyo. Priest wamala okukutamya omutwe gwe, wamala okugaba ate alina engeri gy'akutamya omutwe gwe ng'asibula dimoni ezo. Era waliwo ne wagamba abantu beeteeketeeke, n'otunuulira akagaati ako ke balya kalina ennyukuta 3, kalina ennyukuta eya I, eya H n'eya S. Ennyukuta ezo zitegeeza dimoni ezifuga ensi eno, sitaani zakozesa okufuga ensi eno, ke kagaati ako, kuba oli waakalya aba awadde olukusa dimoni ezo okujja munda mu ye. Kati amagumba galigenda bagambyeku ge batwala mu parish empya, priest wajja ng'agenda kukola mass, ajja n'anywegera oba n'akisinga eggumba eryo lye baabetenta. Priest akwata container n'aginywegera, gwe oba tomanyi kirimu, naye mulimu eggumba lye baatebetenta ne libanga powder lye libaamu. Era kyekyo ne Jeremiah kyayogerako chapter 7 verse 18 ng'ayogera ku kusinza oyo n'abakyala w'omuggulu. Ogwo omukolo Jeremiah kyayogerako mu Jeremiah chapter 7 verse 18 kye bakola mu kusinza oyo n'abakyala w'omuggulu. Era balina ne gana amazzi ge bayita amazzi amatuukirivu mu church, njogera church eva e Roma, balina amazzi ago ge bayita amatuukirivu ge bakwata ne batandika okusamuliza wonna wonna nga bamaasamaasa. Amazzi ago gaviira ddala mu bwakabaka bwa sitaani, kuba mu bwakabaka bwa sitaani waliyo emibiri gy'abo ababa baafa, we giweza ennaku 4 gitandika okuvaamu amazzi. Ebintu by'eggamba sibyogera nti kukyayisa, naye njogera ebintu ebituufu ebibaayo, era bangi bye basirikidde bawulira ennaku ku mitima gyabwe, kuba abantu basinza kye batamanyi, basinza Katonda gwe batamanyi, era bakola emikolo gye batategeerako wadde. Olwo ne batandika okwokya obubaani nga babwokyera oyo n'abakyala w'omuggulu. Jeremiah chapter 44 verse 17, 18, 19, 25 eyogera ku kintu ekyo, genda osomewo. Ne batandika okwokya obubaani nga babwokyera oyo n'abakyala gwe bayita n'abakyala w'omuggulu. Jeremiah 44 17 so mpaka ku 25. Era obubaani obwo, omukka ogwo nagwo gwaniriza dimoni okujja. Era kabeere basawo abalogo bookya obubaani obwo, kuba dimoni omukka ogwo we gwambuka guyita dimoni ezo. Kuba naffe we tusaba eno mu Kristo bw'osaba essaala yo eyambuka waggulu nga omukka. Weba eyambuka waggulu efaanana ng'omukka, essaala yo genda mu ggulu efaanana ng'omukka. Kati nabo bakola ekintu ekifaanako ekyo, okuyita dimoni. Era we batandika okuyita dimoni, olwo ne batandika okuyita dimoni eziri ku nsonda 4 ez'ensi. Tujjukire we tusoma mu Zabbuli 75 olunyolo lw'omukaaga, Mukama atugamba tewali wadde mu west wadde mu east wadde mu ddungu tewali kyonna gwe kye tulina kusinza okuggyako Katonda yekka. Kati kana akabonero kola abakuba siga nti kabonero kakola musaalaba, nedda. Akabonero ako singa olaba engeri gye bakakuba bakola kabonero ka sitaani. Singa olaba engeri gye bakuba obuwanvu obuliwo omukono gumu wakwata ku kyenyina wano ku mutima ne ku kibegabega ne ku kibegabega, walaba nti akabonero ka sitaani kennyini ke bakola. Omusaalaba si bwe buwanvu bwago, si bwebwo. Akakabonero ke bakola gwe gw'omusalaba, akabonero ka sitaani. Ate mu mwoyo olaba bulungi nnyo ekigenda mu maaso. Kati akakabonero ke bakola wano wakwata ku mutwe, wano mu kyenyi, najja n'akwata mu kifuba, n'akwata ku mukono guno ogwa kono, n'akwata ku mukono gwa ddyo ku kibegabega. Akakabonero ke bakuba baba bayita dimoni ezo ezifuga ensi eno ku nsonda 4 ez'ensi. Dimoni eyamu west, ey'omu east, ey'omu south, ey'omu north, kugamba zibabayita kuba dimoni ezina amannya gaazo.
okugeza demoni ey'omu west gye bayita mammoni kati olwo abaazita zijje zimuyingiremu bye mbabuulira bye bibawo mu mwoyo ate abo abali waggulu babimanyi bulungi era omuntu buli lwakuba akabonero ako aba wa demoni ezo amaanyi okujja mu bulamu bwe oli buli lwakuba akabonero ako demoni zino olwo aba aziyita okujja mu bulamu bwe era okuba akabonero kano kayita demoni era aziwa olukusa kujja mu bulamu bwe tujjukire obutamanya tebutugisaako musango obutamanya tebutugisaako musango tweyawule ku birungi by'ensi eno tudde eri Mukama Yesu Kristo tuleme kusinza madiini ge tutamanyi ensonga lwaki bakwata mu kyenyi kubanga bakimanyi nti mu kyenyi Mukama ne waateeka akabonero ke ng'akulamba ateeka mu kyenyi era akabonero kano ke bakubaako akali mu katabo ke basoma ke bayita Roman magic akabonero ako mwe kali bapristi bakimanyi bulungi era akabonero kano ke bakuba ke akogerako mu Roman magic okusinza bakabaka abana ke akabonero k'okuba gwe ng'okwatawo ku kifuba wano ku mutwe eno ku kibegabega n'eno kwe kusinza bakatonda abana abogerako mu katabo ka Roman magic ate demoni zingira n'abo abagendayo kusinza nga ziyita mu vvu eryevvu lye basiiga ku mutwe kubanga evvu lye basiiga mu kyenyi kuba bakimanyi nti katonda naffe waba atulamba akabonero akateeka mu kyenyi okuyitibwako kubeera mu kyenyi emmunyenye yo sitaayo ebeera mu kyenyi okuyitibwako kubeera mu kyenyi buli muntu wa sitaani akimanyi ng'oyagala okulaba omuntu wa katonda olaba mu kyenyi kye mu mwoyo wabawo emmunyenye emu oba bbiri oba ssatu oba nnya n'okusinziira kuyitibwa ne kala ze emmunyenye ezo eyinza okuba nga njeru oba nga kala ya gold okusinziira ku kuyitibwa kwe n'ekisa Mukama kyamutaddeko Revelation chapter 7 verse 3 etulaga Mukama atulamba ku kyenyi Revelation chapter 9 verse 4 Revelation 14 verse 1 wonna watulaga Mukama atulamba mu kyenyi n'akabonero k'omulabe mark of the beast n'akagenda kateeka mu kyenyi okubika akabonero ka Katonda ke yakuteekako kye kigenderirwa evvu lino libasiiga ku mutwe ku lunaku olwokusatu evvu lino balijja wali nga bamaze okwokya biri obubaani evvu eryo balijja nawe ne balireeta ne bakusiiga tutambulire mu butukirivu n'okwenenya tuleme kusinza Katonda gwe tutamanyi ne wotunuulira butunuulizi priest wakolera maasi ye n'otunula ku mukono ogwa kkono waliwo ejjinja eryeru waliwo amayinja ago ameeru era amayinja ago ameeru abantu bano bagenda mu kibuga gye baziika Mukama waffe Yesu Kristo kuba waliwo ejjinja eryali ku ntaana waliwo n'ejjinja eryali munda mu mpuku gye baziika Mukama waffe Yesu Kristo kati bagenda ku jjinja lino eryebweru ne basalako ne bagenda ne ku jjinja liri eriri munda bye baziika Mukama waffe Yesu Kristo nako ne basalako akatundu ebintu bino byenjogerako mbimanyi era olaba baba bakusiiga evvu lino priest akuba akabonero ako naye waba akusiiga evvu alina ebigambo byayogera n'agamba oli nfuufu era mu nfuufu mwogenda okudda kati ebyo ebigambo gwe byowulira naye mu mutima gwe amazima gabeera mu mwoyo aba agamba nti oli mufu mu magiki waffe era okuva n'olwaleero oli muddu ow'okufa ekintu ekyo bano abaliraanye priest bo bakitegeera bo bamanyi amakulu gaakyo gwe kiri kyowulira ne mu mutima ayogera na kirala obutamanya tebutugisaako musango gwe n'owotunulira butunulizi musalaba ogwo ogwetegereza akabonero k'okuba akabonero ako si ka Katonda egyo myoyo gya sitaani ezo dimoni era bwe baba bakakusiga evvu eryo olina engeri gy'owulira etali ya bulijjo wabawo ekikuyingidde naye gwe oba omanyi sime oba olowooza omanyi ga Katonda oba kiki ebintu bino mbyogera omuntu gwe kennyini otandika okunoonya Katonda ku lulwo obe n'enkolagana ne Katonda ku lulwo bwe bakuteeka evvu lino mu kyenyi oba owaddeyo omwoyo gwo eri oyo eyeeyita n'abakyala w'omu ggulu naye nga dimoni Jeremiah amwogerako chapter 44 amwogerako nnyo okutulabula yensonga lwaki abo bangi bwe bataddeko evvu mu kyenyi abasinza eddiini ey'e Roma yensonga lwaki olw'okuba bamukozeko emikolo egyo gyonna ne w'omubuulira ategeera essawa eyo ng'omubuulidde naye oluvannyuma ye kennyini akoma n'agamba nze ne Mariya kufa kwokka kwe kujja otwawula ye ne Mariya wabula si ne Yesu agamba ye ne Mariya kufa kwe kujja obbawula kati ekyo kiva mu egyo emikolo gye babakolerako basobole okubeera nti tebeesalirawo babasalirawo
jeje emikolo gy'olaba basobole okubeera nti tebeesalirawo babasalirawo kebere maasi gye bakola ey'okufa maasi y'abafu ku Lwokutaano olaba nti okugeza omuntu wa sitaani wabanga yafudde nga bagenda kukola egyo emikolo olaba nti omuntu wa sitaani waba yafudde ojja kiraba nti we basitula ekkeesi bajja ne bagiteeka mu maaso g'omulyango ne baggala emiryango gyonna baggala emiryango gyonna kino oba tokimanyi tosobola kyetegereza ekkeesi bajja ne bagiteeka mu mulyango ne baggala emiryango gyonna kati omuyambi wa priest ajja n'asitula ajja amazzi ago ge bayita amatuukirivu n'akakantu akamaasa amazzi bw'ajja nako priest akakwata n'atandika okumansa amazzi ku kkeesi eyo ng'agiwa amaanyi era oluvannyuma lw'ekyo priest wamala okukola ekyo olwo n'alyoka baga muggulewo oluggi kkeesi bagiyingize munda olwo ne baggulawo n'enzigi ziri zonna naye okusooka ziba nzigale kuba waliwo ekigendererwa waliwo emikolo egikolwa waliwo ekintu ky'otalaba mu mwoyo ekirala abantu ne baba bagenze kumpi ne kkeesi eyo ojja kutandika okulira priest ng'abagamba nti kino kyama mu bigambo byayogera alina ekintu kyayogera naga kino kyama ekyokukkiriza oluusi omuntu akiyimba buyimbi mu mpolampola tosobola kiwulira bulungi olwo priest n'atandika okutambula nga yeetooloola ekkeesi eyo n'afuna akakantu akavaamu omukka ogwo omukka oguyita dimoni n'atandika okuketolooza ekkeesi n'atandika okusaasanya omukka wonna okwetolooza ekkeesi naye nga oba essaawa eyo priest ekyambalo ky'abayambadde kiba kijjudde obubonero bwa sitaani oba obumanyi kiba kijjudde obubonero bwa sitaani okuva waggulu ku nkofiira paka wansi era waayogera ekigambo ekyo naga kino kyama ekyokukkiriza waliwo ejjinja eryeru eribeera ku mukono ogwa kkono ejjinja eryo ly'ebikkula lyokka oba tokigendedde tosobola ddiraba naye bano abayambi be bo baba balitunuulidde omulala tosobola oba tobiriiko kuba muba muzibiridde olwo dimoni eziwerera ddala 6 emirundi ena kuba ziri legions 4 eza dimoni buli legion erimu dimoni 6 zijja ne zingira mu jjinja eryo we ziyingira dimoni zijja ne zitandikira okutambula ku mitwe gy'abo abantu abazze okuziika bonna dimoni zijja ne zitandika okutambula ku mitwe gyabwe bino priest abaaziraba era weetegereza amaaso ge mu ntunula ye walaba nti amaaso galaba ebintu ebitambulawo weetegereza entunula ye oba bano abayambi bwe olwo omukka ne gutandika okwetoola ekkeesi olwo dimoni we zimala okutambulira ku mitwe gy'abantu olwo akawoowo k'omukka guno obubaani bataddemu buli omu n'atandika okukawulira nga kawunya naye wedda nga tebakawulira kati buli akawulira kabonero nti dimoni ziba zimaze omuyingira buli awulira akawoowo ako ebintu by'egamba bye biri ebituufu tutambulira mu butuukirivu n'okwenenya ekiseera kiweddeyo tutambulira mu butuukirivu n'okwenenya obutuukirivu n'okwenenya tutambulira mu butuukirivu n'okwenenya ekiseera kiweddeyo Mukama bakuume kankome wano naye ebintu bingi ebigenda maaso naye kyenjagadde mulabe nti omulabe sitaani yali emabega w'eddiini kyekigendererwa kyange si kuvumirira ddiini yaabwe nabo tulina basabira naye nkulaga sitaani byakola mu nsi eno okufuga ensi Mukama bakuume tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya